Ntuuse nate n'essuula yaffe eya 21 ng'essuula eya 21 egamba nti Kasatiro alinnya mu kyoto. Kasatiro alinnya mu kyoto. Muka Kasatiro omulala naye yalinga munne anti ekyama kyamulema okukuuma nga bwe baali bateesezza nti baali bakubuulira bbaabwe ng'ebula lumu okwaniriza abagenyi. Olw'okunoonya obuganzi ekiro ekyaddirira yazza Kasatiro mu kisenge n'amugamba nti mwami baalugera dda nti emmese bw'olaba eruma omutwalo. Olwo simanyi bwe luggwayo. Twazudde ekyewaza nva nnungi n'okwogera nti yali tannatuusa kufumbirwa. Kazaalabulwa ye mukozi wo gw'oyagala ennyo kati. Kasatiro yanoonya aw'okutuula anti kyali kimuyitiriddeko nga talabawo. Yali amanyiddwa okulya mu ttama ng'essungu limulinnye naye ku luno yasirika becce. Oluvannyuma n'abuuza nti mwategedde mutya? Mukyala muto n'amugamba nti emirundi gyali giweze nga tulaba nva nnungi ng'obudde bukunidde. Ffenna twebuuzanga gye yalaganga nga tetulabayo. Luno jjo twali tuva kutyaba nku nga tumulaba ayanguyirira. Twamuvaako emabega mpola era okukkakana nga tumulaba ayingira omwakati. Kati olwamukubako ekimunye n'amugwa mu kifuba era Kasatiro yamulagira akomaawo kubanga yali tayagala kuwulira bisingawo. Wabula yamubuuza oba baali bategeezezzaako abantu abalala. Omukyala yamukakasanga bwe wataali mulala yenna amanyi okuggyako mukyala mukulu ne mutuuza. Ebyo olwamugwa mu kutu n'agenda mu ddiiro n'atuula mu ntebe ye ey'olugalamiriro n'alowooza ebintu bingi. Yalowooza ebirungi byonna byakoledde kati nga kw'otadde okumuwa ente, embuzi n'ebintu ebikalu byali amugulidde. Obusungu ne bumweyongera. Abaalugera baalutuusa dda nti Serukama Mayute mpozi we bakwata ku liye ng'awoloma. Kasatiro yali amanyiddwa nga mutayisa baana bawala ku bulyambwa n'emiriraano. Olwasunanga amabeere nga babaddusa ku byalo nga Kasatiro tannaba kubako kimunye. Kyewuunyisa nnyo nti eyasattizanga abazadde abaali n'abawala y'omu eyali atumbiitidde n'obusungu ng'ategedde nti kati yali aganzizza muwala we. Yali yeerabidde amaziga ge yali akaabizza abazadde b'oku byalo ebyali bimwetoolodde. Olwasituka mu mwami akooye n'ayita bakazi be bonna n'abakuutira obutabaako n'omu gwe babuulira ku bintu byakati n'enva nnungi. Newankubadde obudde bwali buzimedde yayungula eggye ly'abavubuka abaali bamukolera. Olw'obutayagala kweswaza na kuweebuula muwala we eyali agenda okufumbirwa, abavubuka teyabategeeza kituufu. Yabagamba nti waliwo ente ezaali zibuze ze baali bagenda okunoonya nti naye nga tebannatandika muyiggo yali ayagala ne kati abeeyungeko. Bwe baatuuka ewakati nga katadde obakaaka wabula nga tewali kanyego. Kasatiro yagenda ku luggi n'akonkona nga bw'ayita erinnya lya kati nga teri kanyego. Bwe waayitawo akabanga n'ayongera okukonkona. Ku luno n'amaanyi gonna oluggi ne lweggulawo. N'ayingira n'atunula buli wantu nga talaba kati. Yakwata katadde oba n'agenda mu kisenge nayo nga taliiyo. Kasatiro olw'okuba mukazi we yali amukakasizza nti nva nnungi teyamanya nti baali bamulondoola, n'ekyokubiri nti tewaali mulala gwe baali babbiddeko, kyamuwa essuubi nti kati yali ali mu kkubo. Ekyamwongera amaanyi kwe kulaba nti ebintu bye byonna byalabika nga si bikwateko. Ekyali kitegeeza nti yali tamanyi. Wabula baalinda okumala essaawa okutuusa Kasatiro bwe yasalawo okubireka. Yategeeza abavubuka nti kiyinzika okuba nti kati yalina kyakola okuzuula ente gye zaali zibulidde n'abagamba baddeyo ewaabwe. Kasatiro yatambulanga n'ebigere tebituuka bulungi ku ttaka okutuuka ewa mwannyina. We yatuukira ewa mwannyina ng'aliko n'obumansuka. Yali tannakkalira na wansi n'abuuza mwannyina oba nva nnungi yaliwo.
baamuyita Bunnambiro newankubadde yali yeebase. Nvannungi yakanda kubuuza kitaawe kyamwagaza amatumbi budde nga tewali amunyega, tewali amuddamu. We yatuukira nno mu ddiiro nga Kasatiro ali mu kuyombesa mwannyina lwakulagajjalira muwala we n'amuleka okutaaya y'ekyalo nga bw'ayagala. Nvannungi yali tannaba na kutuula. Kasatiro kwe kumubuuza nti ennaku zino obadde olagawa ng'obudde buwungedde? Saagala onnimbe oba weegaane kubanga byonna mbimanyi. Nvannungi yamuddamu nti taata, nakugamba nti nina mikwano gyange gye nasomanga nagyo gye mbadde ntera okukyalira. Kasatiro yaboggola nga bw'agamba nti kankuwa akaseera ggwe ojjukire gye wali ennaku 2 eziise. Nvannungi teyamunyega. Kasatiro yakanda kuboggola nga ye Nvannungi asirise becce era yagenda okulaba nga talina kyayinza kumuggyamu. Kwe kumubuuza nti ewakati obadde ng'onoonyaayo ki? Nvannungi yakona n'agaana okuddamu wadde ekibuuzo ekimu bwe kiti kasita kyabanga kikoona ku kati. Kasatiro bwe yalaba nga talina kyajja kufuna mu kubuuza Nvannungi bibuuzo, kyeyava amugamba nti okuva leero kati mwerabire kuba togenda kuddayo kumukubako kimunye. Ke wamulabako nga mwebbirira ke kaamala, ke tunaamukwatako bwe tuti alyevuma ebigere ebyamuleeta ku Bulyambwa. Ekirala, entegeka z'embaga zigenda mu maaso. Okuva olwaleero tokkirizibwa kuva wano. Ngenda kukuteekako abakuumi kuba onswazizza ekimala. Yeeyongera mu maaso n'okukuutira mwannyina obutabaako gw'abuulira bintu by'awulidde. Kasatiro we yasiza omutwe wansi ng'amatutuma gakaaba era otulo yatufuuwa mu ŋŋombe. Bwe ntyo nno essuula eyo nayo n'engimalako, ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.